Nambozo waffe gwe kwagala nnyo maama naye sandula. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze. Abasobozi bano lwe basemba okulabikako mu kkooti eno nga bali wamu n'abakulembeze baabwe baafuluma kkooti nga baliko akaseko ku matama oluvannyuma lw'omulamuzi ali mu mitambo gy'omusango gwabwe gwe bavunaana Omugagga Nabukeera okukakasa nti abawawaabira mu musango guno kituufu balina emisango egibavunaanibwa. Waffe gwe kwagala nnyo maama naye sandula. Olunaku olwaleero omulamuzi kyakoze kiraze nti mu ggwanga lino mukyalimu abantu abasobola okukola ebituufu abatono. Nabukeera yamenya edduuka lyange ng'ensi eraba tekikyaliko okukubaganyako birowoozo. Bano omusango gubavunaanibwa kigambibwa nti baaguza mu mwaka gwa 2020 bwe bamenya edduuka ly'omusuubuzi Kabanda John ku kizimbe ekyenana Center mu Kampala ne batwala ebintu ebyali mu dduuka lye. Wabula newankubadde ng'omulamuzi yakakasa omusango guno, ye munnamateeka w'abavunaanibwa Mark Dusman Kabega yategeezezza kkooti nga bwe baagala omujulizi owookubiri mu musango guno Mbalire Joseph okukomawo mu kkooti babeeko ebibuuzo 3 byokka bye bamusoya ku bujulizi bwe yawa mu kkooti. Saabagako nga bakwata nga bula nalaba nga bifuluma kuva mu dduuka kuba saaliyo nga bakwata naye nalaba nga bifuluma. Kati olwaleero omusango guno gukomezeddwawo mu maaso g'omulamuzi wa kkooti eno Sanura Namboozo era bannamateeka abannabukeera basimbye n'enjala mu ttaka nga baagala kkooti esalewo omujulizi ayogerwako akomezebwewo mu kkooti. Indeed, that is true, as the state cannot cross-examine its own witness unless it turns hostile. Wabula omuwaabi wa gavumenti mu musango guno Muchunguzi Alan naye awakanyiza ensonga y'abano ng'agamba nti akawaayiro omusemateeka wa Uganda akakwata ku bajulizi tekakkiriza bannamateeka bano kuyita mujulizi yenna eyamala edda okuwaayo obujulizi bwe. Even it is clear in this application that we have not commenced the defense case here. The applicants had no right to make this application. 2, you can only a witness can only give a report for re-examination, not for cross-examination. Ogamba otya basebo ne bannyaba abasuubuzi ekisooka kya byonna mbagumya kubanga ebigenda mu maaso biraga buwanguzi bwaffe bwokka. Ekyokubiri twebaza nnyo ekitongole ekiramuzi wamu n'omulamuzi ali mu musango guno. Buno buwanguzi obutabangawo nti mukyala Nabukeera bwe yajja wano nga tumulese mu kkooti eno buli kimu kyonna tuzze tukikola naye nga lwampaka. Yagamba temulintwala mu kkooti tumututte, ekyo mukikubira engalo. Yagamba temuli nsiba twamusiba, ekyo nakyo. Kati essaawa n'agamba talitekebwako kyajezi, essaawa zino ali ku defense ali mu kutagala, ekyo nakyo mukikubira engalo. Mu mbeera eyo twebaza nnyo omulamuzi Sanura Namboozo kubanga gye tutali mu mutima gwe kati yakimanyi atambulira mu intimidations, okutiisibwatiisibwa ng'atiisibwatiisibwa okuttibwa, essente ezireetebwa mu bikutiya n'ebyo byonna n'abitunuulira n'abirekaawo. Omulamuzi Sanura Namboozo ng'amaze okuwuliriza ensonga z'abano ataddewo olwanga 14 omwezi ogwa January omwaka 2024 okuwa ensala ye obanga ddala omujulizi ono asaanidde okukomezebwawo mu kkooti addemu awa obujulizi n'okusoyezebwa ebibuuzo. Kati bino byasika ebisu byalowooza nti yali amanyize okugula balooya banaamuwolereza. Balooya baliwo kulya ssente era nze Kabega ne gurupu ye sibakinenya sente muzirya nga muze muzirya naye ng'obuwanguzi buli ku saidi yaffe. Njogera Yuteya era chairman Katukazane Shoes Dealers Association Uganda Limited. Tuli wano ku lw'abasuubuzi basebo ne bannyabo tukakasa bulungi nnyo nti emmotoka bwegwa mu kinnya n'etagala ogirabirawo ne bw'oba oyimiridde eri olengera nti etagadde. Ku ssaawa eno basebo ne bannyabo abasuubuzi b'eggwanga Uganda temuzanyisa kye bayita ssente. Omugagga ono mukyala Nabukeera akutte ssente azikubye mu famire ya mwami Kabanda
kati atandise no batagulira ddala okutuukira ddala n'ewaka mu nnyumba. Ku ssaawa eno omuntu gw'ayagala okuleeta yaddira ddala ku mwami Kabanda. Ku ssaawa eno tulabira ddala nga ssente efuuse ekizibu era nga ssente ye sitaani yennyini. Katulaba nga sitaani ayingidde ne mu nnyumba, mu kika, mu famire ne mu musaayi mwennyini. So nno ffe tugamba omulamuzi yimirira ku magulu go, tukwebaza maama nga bwe wayimiridde. Tugamba Kansala of Uganda kirungi nnyo obuwanguzi abasuubuzi bwe tugenda okutuukako lwa nsonga balandiroodi bano baludde ebbanga tebakwatibwako. Omwana omuwejjera anoonya akasente ke ave ku street ayingire edduuka naye omugagga talimu. A milestone to all traders. I want you to clap for yourself for this milestone you've reached. And on the side of the defense, we are realizing that they are again looking for witnesses, the PW3, something like that, PW2 and PW3, to PW2, prostitute witness number 2, that they are calling again to come and re-examine by the defense side. You know, I'm very happy with the state that put a very, strong stand against calling the PW2. So that proves that there is a likelihood of victory on the side of the traders. So I remain yours, Kwebia Mzamila Ward. Let's wait for the judgment on that day. Thank you very much. Abasubuzi nga mwetuddeko eyo nti tebinkwatako naye nga munyigirizibwa ne tugenza okumeza kkooti eyaggwa nga tufunyeewo bamenya amaduuka bayitirivu nnyo. Bannaye amukubira abasuubuzi omulanga temwetulako webbanga otamwemukira teweebikka yessaawa Kabanda yabagulirawo ekkubo. Omusobozi Kabanda John akyawera era agamba nti Kebobeddi Nabukeera ne mutabani we balina okuloza ku bulumi naye bwe bamuyisaamu naddala mu kiseera kino nga takyalina yadde omunwe gw'ennusu. Oya waffe mukyunguzi Alani akulembedde sitwaga eno mu kusaabulula obulimba balooya ba mukyala Nabukeera bwe bajja nabo wano. Buno obuwanguzi bwe tutuukako basuubuzi ba Uganda bonna be babutuukako bino si byange wabula basuubuzi ba Uganda bonna be bafuna obuwanguzi buno. Mu mbeera efaanana bw'etyo essaawa zino mukyala Nabukeera atandise okutagala, tukiyita kutagala, agezaako okuyita ate abajulizi bange mbu bajje bamuwoereko obujulizi. Ekitegeeza ki? Nti yakutte ssente n'abawa kati mbu alowooza bayinza okudda wano ne bakyusa obujulizi ate bwe baawedda. So nkubira bannayuganda bonna omulanga n'abali mu buvunaanyizibwa mu kitongole ekiramuzi nti kano ke kaseera judicial eteereddwa ku minzaani okubeera ku bituufu n'okuweebwa enguzi biki by'otwala. Mu bumpimpi ekitongole ekiramuzi kigenda kutambula n'abantu abatambulira ku bituufu. Mbasaba bubeebaze nga tubakubira engalo nti abantu bano ababbi, abanyaguluzi, bannanfuusi tebayinza kufuna buwanguzi ng'ate ffe tuli ku kituufu kya bulijjo. Nabyerabira kufa abasuubuzi abasookerwako abaana bonna bali mu maduuka bali